Tosubwa program omwana nessomero ku mikutu gya KEBLE Foundation egya social media yonna nga mweno tukuleetera abaana b'amasomero ag'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku miramwa egitali gimu ssaako n'okutubuulira ebizibu n'ebirungi bye basanga ku masomero gye basomera n'abaweereza abo aba KEBLE Foundation okuli Pragia, Twini ne Evelyn. Abagolezi bakubona tugobera ku mikutu gyaffe egya social media yaffe ya KEBLE Foundation. Webala nnyo mwaye ddala okutugobera mikwano. Nze Pragia nza kutuusaako programu omwana n'essomero. Programu eno ebeerayo ku Saturday ku ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 5 nga repeat waffe abeerayo ku Monday ku ssaawa 9 mpaka ssaawa 11. Atasobodde kutaba ku TV asobola okutubala ku mikutu gyaffe egya social media ku YouTube, ku Twitter, Facebook, WhatsApp group. Tosubwa. Ate bw'otuuka ewaka tosobola kusomako ku kitabo n'ogamba baganda bo ne bakuwaako notisi zaabwe ze balina n'obisomako. Baganda yange basobola okubimpa n'ensomako naye ate mba nakutandika okusoma waliwo ssenga anti wange aŋŋamba nti sooka ojja oleetera enkoko amazzi ekitabo n'ensooka nenkireka nensobola okugenda okuwa enkoko amazzi. Omala okuwa enkoko amazzi n'odda mu ki? Nenfumba kubanga tulina okulya emmere. Tulina okulya emmere ate omala ofumba era nga tosaafuna budde busoma ku kitabo. Nga biwagiddwa KEBLE Foundation.